tufeeyo nnyo ku byobufuzi engeri gyebwete tubeere n'essuubi nti bwe tujjawo kino politika. Uganda ebizibu byeyina bingi era bw'ogenda okunoonya ebizibu bya Uganda oyinza okumala omwaka mulamba ng'owandiika nga naawe bw'otunuulira ebizibu mukazi wo by'ayina oyinza omugoba mu makaago naye ate naye bw'atunuulira ebizibu by'oyina ayinza okudduka anooba misana naye ekimubeeza mu makaago atunuulira ebirungi by'omukoledde n'abikka ebibi. Naffe nno ebizibu bye tulina mu Uganda bingi naye tulina okukkiriza nti ebizibu ebiri mu Uganda tebisobola kukolwako mulundi gumu nga n'ebizibu ebiri mu maka gaffe tebisobola kukolebwako mulundi gumu. Ebizibu ebiri mu Uganda binaamalibwawo ebyabufuzi. Buli kintu kyonna kitambulira ku byabufuzi. Kati nkulaga nti n'okusinza kw'osinza nakwo kwa byabufuzi. Kakati ebyobufuzi bwe biba nga tebiteredde ebintu ebirala byonna tebiyinza kutereera. Kakati kitegeeza nti ebizibu bya Uganda oba eddagala ly'ebizibu bya Uganda biri mu byabufuzi. Biri mu kutereeza byabufuzi. Obanga osobola okufuna ebyobufuzi nga muganda wange Ssekabira bw'agambye nti olinnya emmotoka n'ojja ku leediyo Buddo n'owa endowoozayo ng'oluusi endowoozayo tekwatagana na gavumenti eri mu buyinza naye n'okkirira mu madaala n'oddayo ewammwe ng'oba oli awo n'abaali badde basobola okukukwata bakututteko ne mu mmotoka. Eyo ye Uganda mwe tuli. Kati waliwo abatusiigira ekifaananyi nti bo banaagenda mu bukulembeze ebyobufuzi ebigenda okumalawo ebizibu bya Uganda. Ekisooka kuggyawo abo abatakkiriziganya nabo. Naye bw'otandika okunoonya abatakkiriziganya naawe n'ogufuula omulimu ogw'okubamalawo oyinza okumaliza nga Munnayuganda talina kyafunyeemu. Kubanga ne bwe muba nga mwazaalibwa abaana 3 oba 5 mu maama omu nga mwayonka ebbeere limu wabeerewo ebintu byomutakkiriziganya nabyo. Era abawagaddwako tuga nti tulina okukkiriza okutambula n'enjawukana. We must agree to disagree. Bwe muba nga temukkiriza kwawukana era abamu bagamba nti bwe muba nga muli abantu nga bwe tuli wano abantu 5 nga ffenna tulowooza kyekimu ebintu bye twagala bifaanagana bye tukyawa bifaanagana kiba kitegeeza tuli basiru tuli abunomu. Tebayinza ga nti ffenna twagala kulya nkoko ffenna twagala kwambala saati za white. Kati bw'olaba wano ono ayambadde saati ndala oli ayambadde t-shirt ndala oli ayambadde kirala kiyakedde nga kyayagala. Kakati oli bwakusiigira ekifaananyi nanga nti Uganda egenda kutereera bannange bannayuganda mutuwagire Uganda egenda singa tujja kyemalira ono. Kati nkulayirira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne bw'ava mu ntebe olwaleero gw'abadde asula enjala era ojja gisula kubanga togenda kumulya. Togenda genda lwakitula okukwata omulambo gw'ogulye. Kakati gwe lwaki ogamba Museveni kyekizibu ky'Abannayuganda? Omuntu ekizibu kye taweerera baana. Kankubuuza ekibuuzo kuba nkulaba omulamu bwange obuvuga okuteeka mu kyoyagala. Singa avaawo leero singa tukyusa obukulembeze kankyogere bwekyo ennwanyisa y'obuli bw'enguzi esobola okukyukamu oba esigala nga bwekiri kati nga bwe tugirwanyisa kati nti singa tukyusamu obukulembeze obuliwo oba oliawo tugujjawo ennwanyisa y'obuli bw'enguzi esigala nga bwe tuli kati. Era ekyo toyinza kimanya toyinza kimanya mpaka ng'okituuseeko kubanga tukkiriza nti abali enguzi
batabanyi baffe bawala baffe yeffe ffennyini tuli ffena kakati bwe tubanga baana baffe bakazi baffe bannyinaze baffe nga ffe tuli enguzi kakati oli omukulembeze bw'anaavaawo ffe tugenda kuvaawo tusigaddewo n'emize gyaffe kakati amateeka agaliwo agakola ku buli bw'enguzi weegali n'abagatekesa mu nkola weebali bangi nnyo departments nyingi kakati omuntu omu pulezidenti wa Uganda bw'avaawo bali basigalawo era olitakulimbanga olumu ntera okubeera n'abakozi ba gavumenti bano ba civil servant abo nja kuva mu gavumenti nga mpezezza emyaka 6 oba nkoze oba sikoze okungu oba kujja kutwala ebbanga eriwera bo amateeka gabagamba timina kuyingira mu byabufuzi lwaki gavumenti eno eriwo n'enkola zaayo bwevaako endala nejja nga nemugikolera kukola nga amateeka gabakugira okulaga sayidi ffe tuli eno ffe tuli eno kakati abateekesa mu nkola amateeka gagaana obuli bw'enguzi gajja kusigalawo era olitakulimba okugjamu mwaye gakuwuliza nti agenda kugenda mu ntebe atandike judiciary yonna agigobe anti-corruption unit yonna agigobe ayigigi bonna basitaafu abagobe tekisoboka tasobola kubagoba bonna ayinza obutabagoba naye bw'akola fundamental changes mu bitongole bya gavumenti enkola ekyuka. For example, Trump yakikola ng'agoba ababayibuli era bingi byakyuka okuva mu administration ya Biden okujja mu ya Trump. Bingi byakyuka. Total America nekyukira bikyuka nevugibwa nga Trump bw'ayagala so singa Biden bwe yali ayagala. Yakyusa policies nagali kakati abafirika tubadde tubawa obuyambi tugenda kuddamu kubawa obuyambi kubanga naffe tubwetaaga okozi poliisi okyogedde mu luzungu naye enkola ya gavumenti engeri gyekolamu ebintu byayo kyekyusamu kati ate era naffe ne bano kyebatugamba abantu tebakyusa kakati ate badde manyi nabano kyebatugamba bwenguzi si polisi ennwanyisa yaabo ise polisi ennwanyisa y'obuli bw'enguzi the methodology that's a policy kale kujjako nga bagamba nti bagenda kudda ku mulembe guli ogwamini nti kubagambye nti Ssekabira yalidde enguzi tukeera mu kisaawe nga bamukuba amasasi kati omunnange mulina okumanya nammwe naye kambuzeemu kanakalanga sinnakujjako muzinga tulina gurupu bbiri kati tulina gurupu nkajja mu point gye wasoose era nakala wajuzi President Museveni nakatambika endalayi n'agamba nti nalindeyo nfukirira nte zange eyondooza egundi eno wangi specific alina gyeyayogera yayogera Gomba which is Kisozi kati ono ayagala kutumanyisa nga bwalina faamu ennyingi we already know that nze mbadde njagala specific alina gyeyayogera yali Kisozi n'agamba nali nfukirira nte zange by accident mu mmotoka awo ndooza emmotoka yali epaakinza oba omusirikale yali ataddeko leediyo nempulira awo nga bali ku leediyo banvuma ngamba kati bano abanvuma nze ndi wano ndi mukola muteza bannanga ki naye nabadde njagala emboozi eggweyo n'akatambi bakatemeraawo nga njagala kumanya ki kyeyazzaako naye neŋŋamba nindako kati nze njogera neŋŋamba kankola Samson nti kyakomaawo era ng'akatambi we kakomye lemiteeke that president yalowooza n'akiginowalinga naye ng'abawulidde nga bakola ki nga bamuvuma president w'eggwanga naye tulina groups bbiri kyembadde nnoonyamu. One, tulina group eri mu buyinza kati n'etali mu buyinza. Etali mu buyinza egamba nti eri mu buyinza erina abantu baayo beesibye politikali bali mu makomera. Eri mu buyinza ega nti abo tubeeraliikirira bwe bannajja naffe bagenda kutusiba kubanga tetukkiriziganya nabo. Njagala osigire ekifaananyi kya Uganda singa ebeekyusiza obuyinza. Olwedde wano we tuli waliwo abali mu makomera lwa byabufuzi. Naye ate nabo beeraliikirivu nti singa bali batujjako nabo balitufuula abasibe b'ebyobufuzi. Kati ekizibu kya Uganda kisobola kugonjoolwa kitya?
Haji. Omanyi mu lunyako wali akagira kagamba kizunde na era kinuka. Bakategeza. Mbu avunze ali mu kugeya awunya. Okay. Eggulo nyina we nabadde. Omukulu omu n'agamba ku bwe twabadde nabo n'agamba nti naye Katumba weesiimye ogenda kubeera ng'omukulembeze wa UPC omwe yali wano. UPC bwe yavaako abantu ne batandika okugenda ku street okujaguza naye najja n'abeera awo n'abeegattako naye nga balala ba UPC badduka badduka kugenda mu buwaŋŋanguse kubanga baayisanga bubiki abantu. Nangamba mune ngezaako obutabeera extremist obutayita walikomye noyinza okudduka noyita ewakaawo nemugamba ekyo kyonna kisa kya Mukama. Kakati abaagala okuyingira mu gavumenti basiiga ekifaananyi nti abantu abali mu kkomera bali mu kkomera kubanga endowooza eyawukana n'eyabali mu gavumenti ekitali kituufu. Era muganda wange Ssekabira muwulidde ng'ageraageranya omugenzi Raila Odinga ne muganda waffe Kano retired Kizza Besigye nti ali mu kkomera lwakubeera byabufuzi. Naye abatuwuliriza mukimanyi bulungi ndi muganda waffe abadde wano ng'asula wano e Kampala e Kasangati ng'akeera ku makya n'asalawo naga nti olwayo ngenda kutambuza bigere n'aleeta jjaamu bamukwata bamuvuga mu mmotoka nebamuzaayo waka n'ebirala naye tiwali yali amusse naye nga amasasi mu mundu muki mwegali. Kakati ku luno lwe bamukutte bamukwatidde wano bamukwatidde ku muliraano e Kenya. Kati weebuuze kiki ekyabagaana omukwatira wano ne bamukwatira e Kenya bwe bibanga byabufuzi bwe kibanga si kituufu nti ensonga erimu eggumba lwaki luli lwe yavanga ekasanga ti bwajja bwakola kino bwaduumira kino lwaki bamukwata mubuddo kubanga omukulu Besigye muganda waffe amaze mu mbeera eyo ey'okubuguba batasagala twogere ku musango kuba guli mu kooti mu mateeka tetusaana gukubaganya ne mulayini yennyini gy'okutte presumption of guiltiness wakati olinga agamba nti you are presuming he is guilty. No, he is not. Kati sagala tugere until he is proved by competent court of law. Okay? Nekyengezaako okulaga bannayuganda nti muwadde nga kyakulaga n'abalala gye bali ne n'abeinaalimu nabo mu makomera gye bali. Kakali kankubuli siyinza kuva wano nekyappa muntu luyi awo wansi wa Buddu Plaza noga nti siyingire kukomera kakati neera muba nyingidde kukomera era nze bantu bangi babankubira wana amasimu kyamaani lindako mukulu Katumba nze njagala nga oyo Muhammad gwayambadde ne yero n'ekifaananyi kya pulezidenti agenda akuŋŋaanye banne nga 6 bakole olukuŋŋaana poliisi lwega nti lumenya amateeka babakwate after 2 weeks babakiwali basooke babulemu n'okubula basooke babule abeewabwe nga babanoonya nga tebabalaba after 2 weeks babaleete bamanyi nti obedda bali Masaka mu prison babatuuseewo omulamuzi abawe rimandi ya weeks ezo weeks 2 bakomewo omulamuzi abagenda nti mbongedde rimandi ya weeks 2 njagala sinali ebeere bwekyo and that happen of course anybody if you turn into a criminal of course bakukwa amateeka gakukwata irrespective of oba wagira kyoba wagira ki abatuwuliza baleme kubabuzaabuza omuntu mbadde neerabiddeyo kamu babaleete nga bawenyera bwe bakwata nga atambula genda mpola Haji bannayuganda tobayita keeki manyi keeki yogirya nga tonabye mu ngalo
Bannayuganda waliwo eyajja n'aga nti bankubye eŋŋumi ng'alina pulasita ku liisi lya kkono naye bwe yatuuyanya n'ennyo n'agenda mu kaabuyonjo okunaaba n'anaabako mu maaso ate pulasita n'agitema ku liisi erya ddyo omujjukire yadda mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire yasembayo olabika ng'eri ku kkono yagenda okujja mu lukuŋŋaana obedda mpumuddeko kankubye empiso 6 nti obedda mpulira n'omutwe ng'eri kuwalala olina gwe weerabidde omulala yayambala jango buutu okimanyi timbalandi omuntu gwe bakubye obukongovule ng'awenyera oyambala otya timbalandi kubanga timbalandi ezitowa kilo 10 gwe omuntu alina akakongovule akalwadde oyinza okwambala timbalandi kakati tobayita keeki kakati okwambalanga muganda mutabanyi wange onoyinza tekiraga mutima era bwe bambalanga bwayambadde ne bagenda bakola ebivve era bajja kubakwata era bannaffe abenaremu aboogera NRM tiweeyibaala nti kubanga oyambadde t-shirt ya General Kaguta Museveni presidential candidate tujja kukola ebikumenya amateeka kubanga oyambadde t-shirt bajja kusiba bakusibe mpaka ng'omalidde mu kooti weewozeeko naye ndala twebaza mulinake mwakola mu ab'ebyokwerinda waliwo bano abali batandise oteekako namba plate nga bagibikako egundi batitengako MK bapaakinga mu zebra crossing naye sikyazirabe emmotoka ezo mwazikola ziti muti waliwo eyali ejja ne parking awo ku Baroda nga ng'oyambu office za region ziri awo za poliisi kati nga jana gipakinga mu luguudo wakaliwe baba ate yali motoka nnene erina emidumu 4 agipakinga pu number plate eriko eyiwe netuuka nenga ti this one can be accepted mpita poliisi mpaka ti mugitwala mugita paka nga mu kooti ne bagitwala kakati tojja kukola bivve nga weerimbise mu t-shirt gyoyamba tojja kukola bivve intolerance eri mu basajja abato oli agali mukama we mukanjogere kwaba kafaananyi nga ekutateka watundameka naye nange kanjogere omukulu yakumaliriza nti Uganda gyetwagala ekijja okutukusa Uganda gyetwagala bannaffe gye bayita Uganda empya kwe kutereeza ebyobukulembeze n'ekyo NRM yakikolako dda ekyo kyaggwa dda kyova olaba ng'egamba tukuume bitukoze ki ebitukuddwa bwebanga omuntu asobola okulonda omukulembeze we ow'okukyalo n'alonda kansala ow'omuluka n'alonda kansala ow'eggombolola n'alonda memba wa paalamenti n'alonda pulezidenti ebyo ebyobukulembeze byaggwa olikuredi obudde eyo omuntu wa bulijjo adisika akasira aji yennyini yagenda eyogeredde eddakiika 3 bwe twabadde tutandika aji yayogeredde eddakiika 28 simuvunaanye alatudde baigawe simuvunaanye munakamu ate mmanyi bati nkikola bwenti okuva lwe twatandise teri muntu mulala yazze mu puroguramu eno n'ayogera era naate era bwe naaba mbajjako akazindalo era mwe mugenda complaini simuvunaanye ate era abadde mutuufu babyadde ayogera kati Ssekabira yakozesezza eddakiika 18 ng'abuuza bubuuza ku bantu n'asooka akwata embooko n'aswanyula Walukaga n'amuteeka ati genda mu maaso kakati Uganda ebizibu byerina bisobola okugonjoolwa ebyobufuzi Uganda tebinaganda byerina amaadi nkulabye ebiringa ebizibu Uganda byerina byebizibu nga bwolaba Buwarabu bwefaananye ne Afrika nti abasajja abanyuunyuusi baateekawo obuti mu Libya erimu ebizibu twagala bijjawo kyokka okuva mu 2013 bukya Gaddafi afa ate Libya lwe tulabye ku bizibu ne Iraka n'awalala ne Gaza n'awalala Uganda ababadde bagifuula ebyobufuzi aliobuzibu
ate Katonda n'atuyamba abamu bo ne batya Katonda mpaka batandise ogendako mu kyaki ne mu mizikiti kati nga muganda wange Ssekabira abamu bali balowooza nti yayigira endaale bayatandise okwogera amazima bubadde bulimba obufula Uganda terina ebizibu bwetwabe Uganda yesinga okuba n'emirembe mu nsi yonna yesinga okuba ne demokrasi era kyova olabanga okumanya Uganda yatadde waggulu demokrasi okimanyi nti oli mukwogera kujja mbabulya kano ekyo kyoyogerako ekyo bali aggaye nti waliwo ekitundu ku nsi kuno wansi w'enjuba ng'olwokuba kirimu emirembe kirina demokrasi then tekirina bizibu ebizibu ate singa bakwasa Uganda enkya mukwano gwo naga nti ati Mayanja ngenze kuwumula nkuwaddemu ewiiki nze Uganda ku lwange mukati gwotuula entebe nga tolina bizibu byola leka naawe gakuwulire era ke kagambo kali kewotubuuziza nti protecting the gains ebizibu bya Uganda byali mu 19 program gye tuwajja luli 1962 mpaka 1996 netufunayo ebizibu okuva mu 86 okumala emyaka 25 ejja kukola era ensonga lwaki buli jonze bagabakagamo stop stick time bisebe ntanafugaana abakugu b'ebyobufuzi tumutunuulira zino ng'olutalo lwakko ne luwedde n'EDF tubala 15 olulo yavuga 15 refali okubala nti eddakiika tuzanye 9 ate abantu ne bagamba nti yayongeddemu 8 guno tagwongerangamu omanyi nti bw'oyogera olinganga nti eno redio tuli oba ku maazi tuli ku Neptune nasoma mbu olunaku lumu ku maazi lwenganangano b'emyaka gyawono oba 12 waliwo ne gye nalabanga olunaku lumu lwenkana emyaka gye nnina ng'okuva lwe nazaalibwa beeri ku planeti eyo bakyali mu lunaku kati noono ali gyali kati kubuuza akabuuzo kamwe omusajja yakatufuga emeka ssebe ewammwe eyo mu bigendererwa bya puroguramu ezaamuleeta n'ezaleeta NRA yakafugako 15 emyaka 25 zaali mu injale time hafu ya Uganda yali ekutulwa kunyiga biwundu nga tuli mu ntalo nga budget buli kasente ketufuna gwe kankubulire gwe lwaleero omubbi ayinza okuyingira mu makaago katugere ddala bano kye bataagala kuwulira n'obeera ng'osobola okuzaala tekisoboka era wakwatira ku lujje nteekateeka weekomaera omukyala n'agamba sengaawe mission abotire nti ku lwokutaano natidde nnyo tibaze tamalaako nga n'omubbi yali ayingidde mu nyumba kakati gwobeera mukazi naba kanjogere ddala ekyo live example kuba n'abawala bano abato kye bajja okuwulira omubbi akutte ejjambiya abasaba ssente akonkonya oluggi asima nologamba nti okyayinza okubamu akalamu akazaala arasisanjukiza bano ab'ebijambiya ojja kugulawo oba tusime tukutemeyo ejjambiya webale kakati ate mwana to bagulangawo nga tebabatemu kakati kyemudde nga nti Uganda terina bizibu gino emyaka 15 nga koni avuddewo yadde wakyaliwo buno bwegefuna obulala aliwo mutwala nti buli significant kubanga eri hafu ya Uganda yali ekutuleko nawasa mambuka nga manyi buli wamu kuva kukona Kamudini mpaka Moyo mpaka Nimule mpaka Bibia mpaka Moroto buli wamu manyiwo kyalo ku kyalo hafu yali nkutule leo tambula otya bwe kubyalo by'okubukogo gwe totwala kukutambula mungu ffe yatuwa ekintu kiri era kankulenda kali gwe kyotamanyi mbandi Nairobi kuba ne Nairobi bakodomi bange ekibira walinga bombo hafu kibira nangata oluji yali akiikirira muganda wange Jaramogi Oginga Raila Odinga yaliko memba wa parliament walangata omuli kibira kifo ky'abalubi era lumuntuuka e Nairobi bagamba nti tusanze okulaba bakodomi wange wabayogera mu Luganda nazaala wange enyininyini addira ddala ku nazaala wange baali babiri mama anekene kondusa baali Nairobi baali ekibira naga bwe nayingira bwenti nagamba ndi owi Mayanja nankwata ku mukono nateeka ku mubiri gwe nagamba wewe ni mtoto yangu mimi najua nyinyi Waganda mnajifanya sisi sijui niko nini wewe kuja hapa ngoli mwana wange
jangu nkukwateko nkolereko kakati kyengezaako ebyo byogamba ebyabako nzeeri ebeera famire yes naffe waffe wano mwankole tubawane haga webale nnyo kakati ekyo nga nkimaze nazaala wange musanga ku piki yange nsanga nyoza nga maama tula tugende nyweza nkwata onyweze bulungi tovaako Uganda olabye enkankana Uganda demokrasi yakamirise mpaka abantu abasinga bavudde ne ku mirimu gyabwe ne bayingira bizinesi y'ebyobufuzi babuli muntu omulimu ogusinga okubeera employment esinga mu Uganda politics osanga bakansala bali ebintu tebampadde kaadi ngaali eryazirise n'emmere mulemire okulya eyanuupu balaba yenaalemu abalala bati naye nno ati nyinza okukkiriziganya naawe kuba kali kenayogedde nti abakulembeze bali mu kunoonya kalulu bagamba bannansi bye bagenda okubakolera n'ebirala wayinza okuba nga walimu point nti omuntu anoonya kyagamba bannansi kyanaabakolera nga takirabu webale era wabuuzizza anoonya ekizibu kyanasolovinga nga takirabu nalabye Sekabira wano ng'akaaba mubayimbye ennyimba ezitalina makulu basajja batu boogere ki ebitaliyo banayogera kukulaakulana NRM ekutte kati mu economics twalina ekizibu kyali eki kyevudde kasi tulina bizibu mindset change bwoli musajja eyasoma Kurani kinabisasala bamala okuwamba emakka n'akola hijja yasembayo yaga nti entalo ziwedde naye tusigaze obuzibu obu gaziwatirifikira ndowooza kasite endowooza yateredde bagagga bonna bakatumba ne batandika okulima wallahi tewaliwo enkwata luguudo nengerako apakantwe nesisanga maloole n'abapikipiki gatwala mwanya twali twesibyeku obwavu olw'obutategeera naye kasita nze ntunulira Uganda in 5 years kyokulanga nze nsabira busabizi Museveni ntunulira Uganda mu myaka 5 ndayira Alde Antonda nasoma economics economy yayo egenda kubeera 3 times more kiriza Waganda eggulu bali memwanki babadde batakola hafu yankola babadde balunda entengo lyalina obutebuno obuvaamu amataliiteemu kwa hafu ng'ali ku sikwe ya mayiro yasigazza kwota ya mayiro n'ateekako ente ze zino ezivaamu amata ate agenkanankana n'agabadde ku sikwe ya mayiro n'addira esikwe ya mayiro eno esigaddewo n'ateekamu emmwanyi n'asigaza nga production y'amata yenkanankana n'ebaddewo ate n'ayongera ate nze manyi kiki kitegeeza kubanga n'olwaleero Sekabira yali alajana yali ku siringi akakaaga we twagirimira nga bano Sekabira bagiyita emiyini buli ate yafuna amagezi mungu asaasira bano bakalungu ono batesita omusuubuzi Haji Kikonyogo nyina mutabani wa Kayondo honali bukyabaggu ne bayigawe nesekindi bayiga we no honali wakasoka ensonga lwaki namuwa akagulu kubanga yakyusa abantu endowooza ez'obujinga n'abateeka production obugagga bwa Amerika n'amawanga amalala lwaki magagga lwaki ngaye tewali buzibu bwalina ekizibu kiri ekintu ati kyetuyita production Amerika yeridinga mu kuproducinga ebintu ebyamakolero ne mu agriculture ne mu bulimi that's why it has been rich era abagiyiseeko nga China okubeera nti yagiyiseeko lwadde tebanalagirira bagisinzizza mu production so si mu byabufuzi kuba president wa China atalondewa mungire ne mweyolimbalimba nti democracy gundi olwaleero twogera Dubai ye fastest growing economy Dubai obaye ekiryo kabaka amala kufa omukulembeze wayo amala kufa kikazayo nti gyo yafuna balyoka kuteekako obusika tibindi byakulonda era nali e Dubai ne mbabulira ebibira mabira forest ani ne bagati mwengate ne mbabulira omugga ne baganga muli mujjana yagenda okunguuza omuwala mu mukwano gwange n'agamba ngenda omunyonyola ng'ate tuli baavu nemugamba nti nabuuza lwaki nti ayi waffe tubeera nnyo programu z'okulonda buli myaka 5 tulonda why Africa politiki lwaki abantu b'Africa people are there to make this money eggwanga liriwo okukola ssente olaba abantu bano badduka bano bagenda Dubai kucyakalako Burj Khalifa wali ogibaddeko kakusabira edduwa mungu akwaliko Burj Khalifa abagagga naddala bano Abaganda wamanyi kola analysis mu Uganda abanaakole weekend zonna kyebabaga nti balina mpeeko bagenda mu mafaamu gaabwe ne mu kulima Abaganda bwe batabeera
resort munyonyo baflyinga ku Burj Khalifa London natwala Dubai nagenda n'obuwala busatu kutulako obutumizi bwati kamalizayo obusonga bubiri kamu health center ye Kalungu gye bayita health center 4 abantu babuwe badde tebalina information kutambula naye kati tutuusi okubategeeza nti Uganda eri ku speed ya ntirimwezi ezaaza abaana abasukka mu 3 buli omwezi abantu bava e Kampala olufuna olubuto olina bamugamba bino byenyogerako biri live example dokita yaŋŋambye tegekawo awo miliyoni 2 abamu ne babalongoosa nga tebateekeddwa kulongoosebwa naye nga mulabu bali mu bizinesi kakati abaategedde era bannayuganda bakubye omulanga eri kyabwereere Kalungu Bukulula omwana bamuzaala bulungi kubwereere gwagamba nti dokita kamuweeyo enkoko Villa Maria tugiyita PHC primary health care amalwaliro agali private but not for profit aka private naye kasiga amagoba Kitovu Villa Maria ndeta example ziri mu Kalungu wano mu Greater Masaka ukimanyi nti government eziwa send the Twitter primary health care Uganda mmaliza nekino mu kulwanyisa obulwadde buno bunnamutta COVID-19 mu Africa yali nemmemu musi yona yali namba 5 kyokka nga America teriimu ne mu 10 oli credit obudde omuntu wa teyepakwa Muhammad akazinda lokali gyoli Uganda ebizibu byeyina bisobola okugonjoolwa ebyobufuzi that is bwebibanga webi aje agambye teriimu kati muganda wange haji shinjala okugamba Uganda ebizibu byeyina bisobola okugonjoolwa ebyobufuzi ebibaawo exactly kyembuuza ebibaawo kuba kati njala kugereza General Kaguta Museveni yagina musiko mu kinana mukaga nawo yayingira mu ggwanga mu mulimu bitali yabitereza mu bulamuzi bwagwa ngira abalala bonna bajjanga bakola ng'abalala bwe basooka okwonoona tebakola wabula nga bwe basooka okwonoona Obote bwe yajja waliwo ebitali byonna abiteekawo Amin najja waliwo byabitwalira kabaka omwe olina kyomwogerako oyo yawaŋŋangusa Ssekabaka ani Obote tebamwogerako oyo omu kati yakola bibi ebisooka sakiririgo okwogerako Obote muganda wa kakati ne tujja najja mu 9 kuba bwamala okuwamba mu 86 9 ne bateekawo okulonda okwajjiramu abalala abagezaako olw'okuba ono anunudde eggwanga ate baagala bamujjo nga byeyazze okukola tannabikola Dr. Kawanga Semogere najja omuvuganya naye nga ne Dr. Kawanga Semogere yalinayo amanyikiddwa n'agezaako ko ewamu naye era byali ayagala okukola nga ate General Kaguta Museveni yalina muki manifesto abalimi okugaggawaza abantu okusoma obyolira byonna enguudo factory kuba okimanyi nti President Museveni okwamba eggwanga Uganda okusinga awo yali yerirako bibira naye kati factory empitirivu abantu bakola mu 2021 olw'okuba bano obusungu bubakutte ne bamuddukako be babeesigye ne badduka nabo bajje omululu gukoze eki gukuze ani mukulaga ebyobufuzi nti bikola ki mu 2005 naga nti ebibiina by'obufuzi kambite bayinza okulowooza nti nsobola okuba nkola birungi sibaagaliza n'abata ne bagenda ku ngombo ya buli mbuzi ku nkondo okitegedde bwe batandika okwesimbawo era ojjukira nti waliwo ko omusolo ogw'omuntu oguguwa buki omanyi buli lwofuna abakuvuganya kyobola abaga nti omuweesa azimba kuki oli anjoga nti akabini kange ate omukonda gutunudde wabi kati gwalina obwongo n'otereeza ate oli bwomugamba ga nti kutunda nga kuteeza ngasibimanyi naye ng'alaba bulina gwanteredde naga nti abantu bange omusolo gwakiyeggwe guteekeko ewalala n'agamba abaana basoma n'ateekawo ne secondary basomere ku sente y'omusolo ya gavumenti baweeyo obutonotono kati bano ate bye bandiza okukola yaali mu bikola ki mu 2011 ne bamusaba
kitata byokoze obikoze katwagala otandika okulembera edda nga tusoma bagamanga watu wanga paper ne bagana ngewandise do not open this booklet until you are told to do so. Msomesa invigilator naga okay you can start nange kyenda koze naye twinange kibayitanga irere ngosose nodda mubita kwata na answer nogenda irere oba okyali mu irere ngoloza kyali n'okudeba pens down kati kyengendo kukola atuliriza oli mu kutubulira President Museveni jajje Uganda nze nakubuuziza Uganda kati ngabwe eyimiridde eyina bizibu kimwebe ebirina bisobola okugonja okoze bulungi nnyo okunjawulira kati nedda nakwawulidde dda wakumira abantu nga bameka omanyi lwaki njizimbye kuba waliwo abazaaliddwa ng'ebimu abikoze kyevutola babadde kugira gye yagijja kuleeta wano weeri kati kantandike na wano kati Uganda weetuuse kunaza Yoweri Kaguta Museveni ali mu kunaza kuba kati ebisinga abikoze yajja kuno nga tunaba kubeera n'amafuta tugayina yajja kuno nga tetulina bisaawe bya mupiira bizimbe birungi tubiyina ate abamu tebaagala biwulira naye ffe tulina obyogera kubawa ebimu tubiyina ebisaawe tobimanyi tolwakapiga tulina Namboole tulina Nakigulu kiri munsi ki si kyammwe kiri munsi kya muntu kiri munsi ki kya muntu ati munsi ki kya muntu tulina ekyaho nga bakubuuza mu gavumenti erina picha enene mu Masaka ng'osonga ku yange yajo ate eriko namba ki ezirina eri wate nkubalira Hoima tulina Masaka Liberation Ground ozogirako ebali mu kujizi webali obuwumbi 19 emmeya akoze omulimu siye yali minisita Aruna Kasolo yasayininga okwo ndi mukubalira enguudo n'abaali tebamanyi tebanaalaba ku kolansi abalunnyanja bamulaba abalunzi balaba ku kolansi abalimi b'emmwanyi balaba ku kolansi eyali tamanyi ti neeweewa n'abayo ettaala y'amasannyalaze nga takumye ettadooba alaba ku ttaala etavaako ng'amasazi gagenda tekyalina bizibu ebizibu kati ebiriwo biri ebi be bano abavumirira Uganda byekoze abalimba be baani omanyi kibi omukazi okwefuula omusajja aba afuuse mufeera kuba tewaliwo kwefuula mukazi nate oli musajja kati bano ab'opposition balimba bantu bano ababalonda ekiro naye tubalaba tosula kuŋŋamba ensi ennungi bweti noga nti nze nga tebakyusiza akulira byakulonda sijja kwesimbawo ate n'asoosaayo empapula kakiko k'ebyokulonda oba tobuzaabuza mwana wo g'ogenda okuweerera enkya ye boddayo naga nti daddy ate ova ate waga nti obukulu akulira ebyokulonda batamusuuza toddayo waliwo n'omulere yagamba nti nze ŋŋenda kuleeta tukole ennongoosereza mu byokulonda naye kati yalangiridde ajja kubaka bwa paalamenti ate ani abulonda essaayo akakikola ebyokulonda kakyuse kati bo kyenjagala okukulaga bo baagala kukkuta omanyi omuntu wamala okukkuta aba talina kyalawuka kirala aba alinze kulirakisinga era kyova olaba nti njagala kukubuulira nkulaba naye njagala kubuulira bannayuganda bonna nti twagala okubuulira bannayuganda bategeefe ng'abenaale kyenaale terina ssente zeegaba era obukulembeze buno bwe tulimu obukulembeze bwe tulimu buweereza era tewali gwe baalonda mu bukulembeze bwenaali bamulonze lwakufuna ssente n'olwekyo bye muwulira nti ono ayogedde simanyi affe twagala ssente teziriiyo tuli kubuweereza anedda ndi mukubuliza kano sekabira nga tonnadde njagala okutegeeza bannayuganda tewali buzibu naye nga era njagala okutegeeza bannamasaka city nga sekabira tannajja kuba naye yayogeddeko ku bayimbi nga tamala njagala okutegeeza bannamasaka city nti tuyinayo okuwaliza ababaka ba paalamenti ku lwokusatu n'olwokuna tugenda kuwandisa ababaka baffe abafuna fulaga zaffe ez'enaale ngendo omukungwe tulinawo lekyo nakitende njakuwedda kibiemu ebyo byogere nga tumaliriza kuba njagala tufune nakubawuliriza oyagala kubafuna mukulu yiga mukulu sekabira agenda kuda mbayiga bingi
bingi ddala simanyi lwaki bannange bano balowoozeza nti Uganda terina bizibu. Uganda erina ebizibu biyitirivu ddala. Biyitirivu kubanga ebizibu by'ensi zonna ebizidobonkana biva ku byabufuzi nebyabukulembeze si bwe kiri. Haji asiba wano ayogera ku Libya, asiba ayogera ku mawanga ki gonna gayogerako gadobonkana mu by'obukulembeze era ensi zaabwe zaatu. Sirowooza nti bagatabangula oba bagatabangula oba tebagatabangula naye bo beetwala mu kukemebwa. Ano omukristo munnange esala kitafu tulina wetugamba nti tetutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Akati muwomu wetwala mu kukemebwa Yesu tani tajja kugaana kukola mirimu gye wagguwe emini guwe tutte mu kukemebwa omutemera empenda nga naye lwaki ensi zino eza Afrika teziyigira ku byafaayo? Byonna byonna bebadde boogera bo bebalamanya ekigambo byabufuzi ne bayingira ebyenkulaakulana naye ebyenkulaakulana bitattaanyizibwa byabufuzi bye boogera biba bituufu naye olowooza Uganda eno okugikuba ku ttaka kyetaaga ewiiki bbiri okukuba ebizimbe bino mu Masaka ne bigwa ku ttaka byonna ne bituula kyetaaga wiiki bbiri kitaaga nnaku bbiri oba lunaku lumu nona tuzaako bomu ne bituula awo naye nga kisobola okuleeta embeera eyo kiki byabukulembeze. Kati ebyobukulembeze olwokuba bisobola okuttattana ekintu kye tuzimbidde emyaka 4 tuteeka okubiwa first priority kyetulakola mu Uganda. Ebyobukulembeze nawe kyewedde nababuulira mu Uganda bwe tunaba tetusoose kuddamu kibuuzo kya byabukulembeze tukyali mu kutawaana. Tumaze ebiseera bingi nnyo, tumaze ebiseera byaffe bingi, tugenda kubonaabona. Bwe tuba tumira empeke waliwo lwe batuteerako kasukaali naye ng'eri munda bikaawa. Kakati gwe oyagala okuginuuna obunoonyi gw'omanyi ekiddirira nga akasukaali kaweddeko. Mwami Museveni mutwale nga akasukaali akali ku mpeke kano kalembereza ka kiseera buseera kubanga Mwami Museveni asobola okuvaawo mu kifuba. Nabwe nalabaga nti manyi baatulimba mbu ebibalo mu mathematics bifaanagana mbu 1 times 2 efaanagana ne 2 times 1 naga nti naye bwe oyagala kakasa nti baatulimba gende omusawo akutereku ku makere nti 1 times 2 kati gwomire 2 times 1 ng'ojja otegeera ti byanjawulo. Kisoboka kiyinza okuba ekituufu ndowooza eti yali nkyamu naye kyenjagala okukulaga kyekiriwa gw'omuwendo gusigala gwe gumu gusigala gwe gumu nokubadde nga gujjidde mu kiseera kyanjawulo biba byanjawulo. Akati Uganda nga bwe tugiraba obukulembeze bulina okutusoomozebwa olw'obukulembeze kubanga tetunaba kuyita kigezo kyakuddamu ki kulaba nti tukyusa obukulembeze. Ekyo kizibu namba 1. Abayogera mujja kwogera ensi ekulaakulanye ensi ekulaakulanye era n'abawakanya Mwami Museveni awo ke katego ke bagwamu. Bw'omuwakanyiza mu byenkulaakulana Mwami Museveni tojja mumuwakanyiza mu byankulaakulana. Lwaki tojja mumuwakanyiza mu byankulaakulana? Aluddewo ennyo n'afuna tayimu ekyusa Uganda okugijja we yagisanga paka weeri. Tulina bw'oyinza kugamba muntu nti Uganda eringa bwe yali mu gy'ekinaana ajja kusikira fushuwa si bwe yali. Awo Chairman Bahati si wajjiraga nti akameno kakavanga kyazanga wano of course nga kavanga niwaffe kyekirakakolanga akati tosobola oluguudo lw'ekyotera lwokka ku bwalo obala emmotoka 10 ng'omusanvu za buyonjo bana bevugiza eza takisi ziriko ng'ebbiri oba emu zisigadde zaali amaguzi otegedde oba 6 za buyonjo ebbiri za byamaguzi oba 3 za byamaguzi emu ya takisi. Kati obudde buno bweyimiridde ekikutegeeza nti baguze emmotoka nti nyingi. Ekyo kirina kyekitegeeza naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu ekiyinza okubaawo singa ekyateekawo ekyo kivuddewo. Singa omuzadde osobola okulabirira omwana wo nga buli kimu naye kati ebyo byonna byali badde bikulu naye gwe tasobola kutuula wansi nomanya nti omuntu tasobola kukwangala paka era kiseera. Mwami Museveni alina emyaka 83
omuntu yenna ayogera ku mwami Museveni alina kumanya nti alina emyaka 83 kinamwisa ekyo bwe kiyingira mbwongo obwo otandika okudda engulu nti essaawa yonna kigozi olina kubuuse nti alina 83 buli muntu amwogerako naye era buli muntu amwogerako ateekeddwa kimanya nti waliwo abawangaala 100 siwakanye ne bweginabanga katonda amubedde awanga emyaka 10 naye mu byobukulembeze obw'emyaka 10 kiyinza okukuzibwa lyokuba nga kiyinza okukuzibwa mu nsi Uganda nga bweyina amateeka agagifuga kubanga ebizibu by'eggwanga bitudde ku mutwe gwa mukulembeze ekyo kisobola okubaawo kati nga bwolaba gumu Trump bwali mufugirirwa mu Amerika naye ebizibu bya Amerika tebitudde ku mutwe gwa mukulembeze birina institutions ezibitambuza wano mu Uganda si bwe kiri ebizibu by'eggwanga byonna bitudde ku mutwe gwa mukulembeze muzeeyi tetulina toyireti olaba muzeeyi nasuze enjala muzeeyi oluguudo lwaffe oluve Masaka ogenda ekyesiiga ebyo byali badde bimulala bimanya dda nti gyebiringira ebikolako ekitegeeza yiga kyagamba bulijjo nti wano mubuze ani akoze ebitala mu kibuga naga President Museveni aba mutuufu naye nga ayogera mu mbeera enkyamu mwami Museveni tiyali badde na nsonga yonna emutuusa ku level eyogera ku bitaala nti osobola okwogera ku bitaala by'omu kibuga n'omukrediting kakati ate ensonga z'amawanga amalala ani anazikolako bana abazze Masaka kulaba bitaala bitayasi Yesu abikozeeko mutuufu kubanga ebyakoze eki byateereddwawo n'emyaka naye ddala sinsiale omukuleme head of state yali badde abeerawo ng'atuyanazikana nti ekitala ky'okusina maholo tekyaka sinsiale oba kitaddewo kyaka sifuddeeyo naye kyekyali badde ekituufu nga kyekimusuza teyebase kyekyali badde kimusuza nga teyebase nti abantu bebesenya nga ababbi babatigomya nga kyekimusuza teyebase institutions yateekawo zikola mulimu ki president yali badde avugira mu institutions ezitaliiwo okwo kusoomozebwa akati ssemateeka w'eggwanga tatuwadde mwagaanya kutegeka Uganda nga bwe tukyayagala ssemateeka w'eggwanga awadde omwagaanya eggwanga okuba n'omukulembeze alina obwongo obwewagala obutokota saagala kumuwakanya mwami Museveni obwongo bwe bukola ki bukola ku myaka 83 okweteeka ku bizibu ebifaanana ng'ebyo nakyo kizibu simanyi nabatula mu parliament kibasobola kutuulawo oyo n'atula n'ateesa n'atuusa kati nibagalala kujjayo bateesa bategeyo abayimba bateesa tebakyalina mugaso oli yayimba akayimba yaga nti ab'amataayi bateeseza n'oluzungu ne lukunkumukaaga ki ayogedde nosasi mulungi nnyo naye njagala omanye nti obanga abateesa balemeddwa ate bano abajoboja banaakola batya kubanga ebyobufuzi bitambula nakuteesa ateesa bw'aba alemeddwa ajoboja yanaasobola njagala Uganda tumanyi Uganda weeri yeetaaga emitwe emingi kubanga twetaaga okukyusa ssemateeka tuwangemu ebintu ebinaatwala Uganda mu maaso nga binaatuwangaaza paka lasi ensobi gye tukoze mu kaseera kano nga twetaaga reconciliation okwefiisa okuddiŋŋana okusonyiwagana tutandise kuwagala buli muntu kweraga lyanyi tutya aba NRM bakugamba ffe twagala Museveni paka lasti bw'avaako muhooza gye oba ntegedde ebyo tobiwulira ab'oludda oluvuganya tugenda kumujja ku kifuba protest vote protest vote bulune bwakakwatako ajja kutulaba gujja kwaka ebigambo ebyo tibiyamba Uganda kugenda maaso ekiseera kyakwefiisa kubanga mwami Museveni ali mu kawungeezi ke kisobola okukya Uganda ne bakuwa amawulire akatemba kake kigoze essaawa yonna tukatwala ng'ekyokusaaga kigoze essaawa yonna ogenda okugiraba oti essaawa yonna ani ategedde nti Odinga agenda sigamba nti waliwo agenda mu Uganda si kyentegeeza naye okufa kyekimu ku by'obuwaze omuntu byaba nabyo bwe tuba tukola ebintu byonna tumanye nti wasobola okubaawo sinsiale mwami Museveni singa Katonda amukoze atukoze bubi nnyo n'afulumya amawulire nti essaawa yonna kyatabuse alupo isi vice president olaba nga akituddemu nga bwolaba Tanzania nga akituddemu kati akitambuza nekitambula bulungi nga bwekitambula e Tanzania tuyinza oga kiki ekigaana naye osobola okutunuulira engeri gya empowerment gy'alina ye nga ye vice president n'omanyi oba akisobola batakola ki sitaga kunyonyola muntu sinsiale
Jessica alupa asobola okubira muhoze simu na mga jangu wano kwetaaga. Oba muhoze akubira Jessica nga mu ofisi yako. Tubeere sinsiya. Obanga Prime Minister Nabbanja muhoze amukiikirira. Nga Nabbanja akiikiride muhoze mukulu. Oba Janet Mushiba. Kikwetagisa okulowooza nnyo nti awo waliwo ekizibu. Ensi tugitereezi. Kubanga twagala ebeere nga tutambulira ku bikukujju.